mwena balamusizaako mikono gye musinzirira brand shoppers juginga bulijjo kutusako engoye ennungi ez'abato n'abakulu at the same time ne Beef Organic Access Building batubeeramu nnyo ne batufuula kye tuli ne batuwa ebintu ebirungi. Namba z'essimu zaabwe zonna zibeerako ku screen yawe ya Beef ebaawo ya brands weeri era ng'olunaku lwali na very special way tusisinkanye okumanya olunaku lwali tusisinkanye babuloga bana n'omulala wa Bwerizaniro ayinza otwegattako oluvannyuma naye nzize wa president ekiza okundeeta nkuledde omugenyi ssebo nkulamusiza. Ndi musanyufu. Obadde obyerabidde. Yes. Ndi musanyufu olwaleero olunaku lwa ssanyu nnyo ku ofisi yange. Yes. Nti omukyala gwe nayogerako naye ebbanga ddene nga tuli ku kyeyo. Buli omu nga tetumanyi ky'anaabeera. Okitegeera nga tuli mulamu bwa struggle. Ndi eri ndi mu byange njiriba n'abantu bange. So omukyala gwe nayogerako naye Phiphijay nga tetumanyi chichaliba nange simanyi nti oba ndibeera ki achayoza toyi nga nange nzikuuta okitegeera bulungi so mu mbeera eyo ne tukola ki ne tusisinkana tuzeemu kweraba physically na mu buntu Uganda nga buli omu ali kyali era mukyala munene kati ssebo munene nnyo nsanyusa okulabako Phiphijay oluvannyuma lw'okubanga twakoze interview eri president najiraba nangamba Emma Phiphijay muleete ndabeko nsanyusa okubasanga. Okay. Omuntu mukulu jendise tata wabana. Yes sir. Nsaba sijja mwanjula yajja mukwanjulire owulire okubanga omuntu yakuinspiringa omusisinkanye leero mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo tomanyi Calvin kye yankola. Okay. Wow, that's nice. Abantu bagenda bakolokata Calvin ampama by'amavundu. Calvin. Okay. Nze muli ngamba yentandikwa ya Phiphijay. Phiphijay omulandira gogusooka yali Calvin. Yes. Byali bitya? Ngawe nakunyonyolako wali nti akatambi kali katambula kakadama actually audio nga somachi amawulire bwe nakawulira nengamba nsobola okikolokola ki okumusinga naye engeri gye nali following Calvin nenjaga creating a story yange nga sigobera yachi ya kadama nakola story nga ya Calvin era nga atwala ki bantu weru era bwe nagikola nengenda mu box ye nemuwa audio eyo nandaga nti asanyuse ate n'atakigoba bangi bagoba abantu naye muneye teyakola ki teyagigoba yangamba bugambi oli mu kiyumba kweri lwaki tobeera ku radio n'osoma amawulire ng'osomye bulungi kwegana nandaga nti anzikiririzaamu nekimpa amaanyi era wennyini nangamba lwaki tokola video ne tuteeka ku ki ku Facebook era yali video eyasookera ddala eya Phiphijay the news anchor era video lwagimuwa wepaba n'agiteekayo biye bibale ebyo sina kyenkuddamu kituufu ekyo yampeereza video yampeereza ka audio ne mugamba naye kimanyi bulungi nti audio tegenda kuki tevaayo bulungi ku Facebook kubanga nze ndi nnyomo ku Facebook ne mugamba omanyi kino osobola okucreatinga na account abantu ne bakola ki ne bakufollowinga kubanga olina content era namubuuza ne mbuuza wali okozeeko amawulire oli mu kiyumba okakasa oba oli radio presenter kozi nga njiraba future ekola ki mweri ne mugamba omanyi kati kola video era video nakola ki nagipostinga okitegeera naye ne mu advisinga abeere neki n'omukutu ogugwe bana abantu aba followinga nga balabye wakawe ku page yange abeere nga abafuna wa kukwe gakiwulira bulungi so kituufu nnyo nti future nagimulabamu era kyali kati si kyewuunya nze namanya nti guno muliro gwe gukola ki nze nagulaba nti muliro gwe gukola ki gwe gujja kuba future nali njiraba that's why namu advisinga creating page yo abantu bajja kugoberera kuba content waali nolwekyo nsaba akwanjulire gwatudde naye kubanga yekapo nyenso okulaba ng'eddukanya ebintu ku YouTube Jerry banji amanyi mwezi sina bemba oli oba mutuufu abala tobeetegerezanga
ono gwetudde naye mulongo wange baby boy wange taata w'abaana baffe mwami wange yego Phiphijay kwagaisa ogwa mulavu ofumbirwe n'okuwasawasa nze ngina kuwa omukazi ku Phiphijay kipenzipenzi kipenzi omanya ayina gundi podium egaba abasatu oyagala gattako wali ngomu so obirabye omukulu ono yakolanga producer wa channel yeditinga buli kimu era wakamulaba alimu omusajja wako omukazi omulaba nti alimu omukazi ate ne wako omusajja okola ki omulaba owanga abulamu ki owabulamu omukyala omusajja ono mu mbeera eyo odde omukyala nga nnyonnyola nti it was because of him kemaanyi gola njagala obeeko ebigambo byo nga gwe what do you talk about Calvin? Mukulu Calvin era bwe yajja ne tulabako kagundi ako nange kenyini nga bumanya abasajja olusi tubeera insecure nengamba Calvin alabika kukwanye tutabuka na Calvin munga chawa Calvin tangamba nga kwa dene kigambo neki manyiko yewulira I think I was right n'abasajja ngamba tyabo kibye tugenda okugenda mebyo n'agamba mundaye baby wange good enough contacts zone zaaliko enamba yali yange era nga mukulu Calvin oyo oluso waliwo twatextinga message ngoyogera nange naye nga oluso olowooza nti oyogera nani ne mukyala wange so in that line nenzija okutegeera musajja Calvin talina ki Calvin talina mutawaana nekitegeera bulungi nono nakintegeeza nemanya nti entertainment tegenda kutukola ki kutwawula oba kutwetera omutawaana naye for the very first sight nagamba omusajja waliwo ekigamba nti teri alumirwa nga talina ki naye omusajja teyabako nansonga wabula okutwagaliza ebirungi byeri so anyway kati eno ye family abaana nolaka bayambaziddwa brands nengweza ku brand omukyalo oyo wa brands ya blessinga muwala wange so buli mwana gwendaba mu site yange manjagala de ya blessing bwe ojja kuntwalirayo abaana abo Phiphijay buli sokolindeko jagala okaddemu nga mukama wange mukyalo ginawulira so omukyalo oyo owa brands ya blessinga muwala wange fe omanyi waliwo abantu abaga nti abo balina naye wagambira nti amublessinze waliwo abantu banja bali bakola ki beetaaga naye kyakusoomooza ndi Calvin Kayanja waliwo abantu abalala naye boolina okukola ki okukwatako so ensiga eyo n'agenda ng'agisiga yagisiga mwana wange nange njagala ogisiga mu bulala ekizaayo ne Phiphijay naye ngimusigemu n'abaana naye n'agisiga olabye akatambwe katambula kati njagala obantwalire gwali ku brands balonde kibajambo nyumirwa nnyo ng'omwana wange olugoye lwa cotton olutuufu lwayambadde UK made n'omulala nga lwakoze eki buli mba mu engoye nnyanya buli nnyanya se saati emu wabula fulu nga bwendi bwenti ati oyo ayambadde ogwo mulundi gumu ayambadde mirundi ebiri mirundi esatu mirundi ana zengoye munana haula bana tegedde nga gwe we are going to buy clothes bane bali kubasimu abana bali mu batali yanga bayogera lusoga lwere Phiphijay muwulidde ofeeyo njiwulidde simanyi nawe nyiza kwebaza Calvin naye mu byonna nsaba busabi Mungu ayongere okumugulira okubona okumuwangaaza kubanga abantu bwe bati basaana okukola ki okuwangaala bakwata ku balala ate ne bakola ki ne babaagaliza webale nnyo webale ddala sinyo tugenda kusetinga olunaku tugende ku brand shoppers orepresenting a company ya mukama wange nozola bye bitu bitambula mukama wange tweyanzeege era ku olwo olunaku tujja kubeerawo mu butuufu bwakyo wow kati briefly mbadde olaba eno couple olina kyogiyizeemu kituufu era kigambo ki kyoyinza okuweereza ffe abakyebulankanya kati one kuba bano batambula actually they are inspiring me so much kukyendabye kituufu era nsiimye nnyo omanyi emirimu gitambula nnyo naddala ng'omukyala afuuse ow'amaanyi naye ng'alinayo omusajja ow'amaanyi emabega ono DJ mulamba mukulu wanguliko ndabye nnyo abantu bangi mikwano gyange abalemeddwa
okubeera ab'amaanyi olwokuba nti babba baabwe tebakkiririza mu ekyo kye bali. Okitegedde nkunyumirizaako mukwano gwange omu nenga yali w'amaanyi nnyo wano nnyo nga naffe okunoonya likes tupostinga ye naye bwe yadda wano e Uganda n'afuna omusajja ng'omusajja ate takkiririza mu kyalo ono mubadde muŋŋamba ono omukyalo ono gundi amangadda okitegeera so olwaleero okitegeera olwaleero Mangada talina wakola ki waali naye singa yafuna omusajja amupushinga awagira ekyo kyali kuba Mangada yajja wano n'ebifaananyi byaleeta omutawaana byakola ki byava wano naye nga problem ekitegeeza omusajja yasula Mangada kati wano omusajja ye yakola ekyo Mangada kyakola ki ye kyayagala Mangada abeere weewaffe tulabanga abaago omusajja ayinza okuba nti awasinga okulabira nti mukyala wa mugaso gyali kitegeera tetuyinza kiga nti yagwa naye singa omwami ono yali tali supportive ku nsonga eyo omukyala ono yandibadde si w'amaanyi kubanga kino ekintu okubeera ow'amaanyi ffe tuba tuludde ku internet okubeerako w'amaanyi buli lunaku tolina kukola ki kuzikiza olina okubeerako n'abantu b'oyimirira nabo nga bw'olandize mbeera ne waswa mbeera naani buli lunaku nino kimakinga nti ndi nammwe okubeerawo okitegeera so neebaza kapa eyo ate era mbasaba okukwatagana ennyo kusigala nga muli wamu nti omukyala ye akyasisinkana abantu bangi yes n'abalina ebigendererwa ebirala tebabulamu kitegeera bulungi naye ate n'abatuufu gye bali abasobola okusupportinga future kuba buli muntu aba alina kyayongera ku muntu. So that is it. Then ekirala Calvin president Maize Media president ndono kwita erinnya lyo by the way it really happens president w'abankuba kyeyo banga ekintu yakyesigaliza kiki omukyalo ono alabika na project gyazimba abadde akola audios okusinga nasaka ebifaananyi kati ne bene ekyo kibagiza okukiventinga mukimwajulire kikitya kyetuliko esaawa zino tulina biki bye tusobola ebirungo byetwongera mu mukwano ne tunywera ne tubeera successful nga tukwatagana bulungi era eyo program tugikola bulungi ne mukyala wange ewaka wennyini ne tulaba biki bye tusobola okwongera mu mukwano ekintu ne kigenda mu maaso ate ne tugezaako okusomesa n'abo kati ngwa ono okuva dda nakuyita muto wange ono muto wange naye asobole okufuna omuntu gwasobola okwagala n'okutusingako project yetuyina PJ Pens tusaba support yammwe ba viewers mwengere okweyongera mu subscribing mu liking mu sharing so program we kansoke mbuze program we erimu okuleeta omukyalo no mu kamera kozi kyenjagala ennyo era nga kye nakugamba luli njagala nnyo kulaba nga oli muki obanga muli muki mu kamera kuba Uganda kati weetuuka ffe kitufudde kituli nti kamera olwaleero erinnya lya Fifi dene nnyo obutabaako kifaananyi obutabaako kifaananyi kiri kye nagamba Emma nti Phiphijay the Miss Anchor mbadde njagala kukyusaamu nga w'olaba Zanero watuulamu mu mawulire ge nange bwenkola ki bwatuulamu mu kifo ky'okukozesa ebifaananyi byokka kati mukunyumyamu emboozi awo nagamba asonda byuma era kusonda byuma awo okoze sente zibulamu tyazibulamu kati president agenda okulaba katambi appreciation omanya abantu beerabira president amanyi siwayiriza president nagamba nti abantu mune bakola ki beerabira naye omukyalo oyo muleete musondereko ku sente za kamera kituufu olabe how we can do it tuli so echa kuba nti omukyalo yabeera mu kamera nze nganze kyensinga okwagala n'omwami we kuba nkimanyi kirimu ebirabo n'ebirungi bingi wano singa onaavaayo n'eddoboozi liri ne creativity eri kozi tumulina wano ba TV bali ku TV zaffe abali wano nga bw'ajja ku mawulire bwatugenda walala tuteekako katuni w'abaana kudavubenga abasudani ko beat ngo uli dogozi dude abasera zegundi omusero konze nene namala ko ngama yono gayi bayinga sikiriza kati so
nze nga bwe ndaba nti awaliwo future era nja kubeera supportive ku nsonga ya kamera ogulate kamera y'omulembe si bino ebyaki ebyalayisi sijja kulimba nti ebya kamera milioni nga 3 ofuna kamera ennungi si ekyo wamanyi mukama wange yukirifu milioni 3 gane kamera ennungi so reference ndoza budget ejatambulirawo kati awo peko so kati nze kyenjagala olugendo lunene ate mmanyi nti omukyalo ono alina n'abantu abalala bangi tasanyusa mutima gwange gwokka kuba mwegamba nti okusiima abantu tebasiima ffe waswa okimanyi bulungi nti buli mwaka tugulira abaana tiketi abakomawo betuyambye obuyambi nga si ffe n'abamutwala ne betulwaniddeko entalo nti komawo naye kizibu nnyo omwana okudda wano naga nti kayanja wanyamba oliwa ekitegeera so omukyalo ono bwe yavuddeeyo ne mmulaba ng'agamba nti kituufu najjukira na bulungi kuba abantu beerabira kitegeera n'agamba kituufu akatambika ennasooka okukola kayanja abakumala mu maanyi n'atanteeka ku peegi ye nandigwiriddeawo kozi osanga oluusi mu bantu abaalina following ey'amaanyi yalina enzenzeka nga nze gwasobola okwakisesinga okitegeera nga mutasobola kubakola ki kubafuna ebiseera ebyo naye singa nze namumma omukisa ogwo n'atamanya nti ye asobola n'okufollowingibwa ensi esobola n'okumutegera n'okumukkirizamu kimanye nti nali musuuliddeawo wennyini okitegeera ate tulina n'entalo ze twajja ze twalimu emabegaawo we baakola ki waliwo storage yakola bwagikola public ne reactinga eyamangada ne mugamba no bw'oba munnamawulire gwe kyogaa nti onaakola kuba tamanyiddwa bokka bw'oligikola ku President Museveni state ne reactinga oligamba otya okitegeera era ne mugamba sitoola okubeera ow'amaanyi olina kuzikola kubaki kub'amaanyi okitegeera zikole kub'amaanyi kayanja kino gwe kirumira kiteekewo ensi buli lwolaba nga eyombye olwegoberedde okitegeera n'apanikinga naga kayanja gijjeeyo kayanja kola ki kayanja gijjeeyo naye mu ebyo byonna nze nga njagaliza omuntu era nga njagala okulaba nti abeera ki bulungi kuba future yo ne talent si yakupangirira akola ki agirina ate n'omusajja ali supportive olaba nti waaka mulimu omukono invisible hand omukono gukola ki omukono gw'amaanyi so ku kamera eyo kamera ye nakwata ebifaananyi ebirungi ngenda musupportinga n'emitwalo 5 agatali gakusuubiza ezange zibeerawo tonnoonya nca ezange zibanga ezange zibanga busungu zizo zatusedda kwe tuli bulungi nnyo wali kube no moment tuli member okitegedde bulungi bazi kyekyo kyezi okwagalako kiri kimu onzikiririzaamu nnyo so onkumidde katale by the way njagala afune kamera eyo bwe kinaaba kiganye era dde tulabe bwe tusobola okukola ki okuyimirira ndozamulidde we make it happen, we make a difference. That is the best. Zanero nga wajja ono naye agenda kujja tubuuzeeko katono nnyo nga tusiibula. Wow. Balance ono asigaddemu ono nja mmuwa abaana. So, akasende kano. Semobi neka kuyambeko ku kamera. Tulabe nti okwasaganya emirimu gyo. Banze future njiko ndirabe ekola ki? Weri yaddala. Ate kirawe bale kubeera mukazi ajjukira. Abakuyambyeko. Nze impression yange nagisangira. Kutoka makagi nga she's a wife. Nakyenamu. Ekitegeera. Ekyokubiri n'ekyo kikulu. Kiba kyabuvunaanyizibwa. Kubanga muna eno mu media gye tuli basajja batwala supidi. Ekitegeera. Ne bwoba naye olina okukkiriza n'omanya nti ntambudde n'omwami wange tutambudde wamu tutuuse ku kino ate n'okukkiriza n'obeera mu mativu n'ekyo. Ekitegeera. Kirungi omwami ali so supportive. Very supportive. Ate era akkiriza kyokola kisupportinga ne edit yayiza okuba yamukola kuba Fifi mu nyumba yakolanga atya edit. Ekitegeera. So kirungi. Era eno kapo nze yensingira. Eno kapo ya ddala. Nebanjaga isokwana. Eno kapo yensingira. So tusigale nga tuli wamu nga tuli ba mukwano. So nze nsanyukira nnyo mulimu gwo.
ekitegeera nze amawulire ne bwe gagaze gatya n'oga nti wanje kozi njagala nnyo onjogereko nga Calvin Kayanja oba mu bubi oba mu bulungi naye ofune kyokola ki okitegeera naye ofune byange biweddeyo nze bimpeddeko kati gwomaliriza bimpeddeko bubbi bange naye nga Calvin tweyansenye mukwano senyo bambi mukama akuwa omukisa amina namwe abampera omukisa otuwadde challenge alikolanga serious nawe yuzi yakabe ngweza milioni emu wembere japadde ebyo bya bulijjo nnyo tweyansenye kale bambi Katonda obakabo omukulu Calvin Kayanja tweyanzege kubanga kati kino kyotukoledde yentandikwa ennungi era tukusuubiza tetugenda zikiza mpaka nga tujingiza mu nyumba era okulunkinga tujja kuyita tukusaba gojo kwerongenya asooka tweyanzege Katonda kutuweera omukisa amina balesa Zanero obali ajeko katono nnyo Zanero jango mbuzeko eddakiika emu 1 minute tulira kawe eddakiika neweberemu kazoleleko bano okumbi n'owaka bififi eno bagitadde the best nga mukuŋŋanyiziddwa the best best waswa Emma waswa kye kiriwo kati go hostinga so ndi bulungi mwebale kutulabako ndowooza katukome wano kubanga leero olunaku lumpiseemu nnyo naye president webale kubeera nga kati oyogedde okunkakasa ndiddala mu butuufu byoyogera abikakasa bulidde amaanyi gabadde maanyi Fifi olamugamba ki bulamu si bubi bulijjo nkuwulira ku sitole zo ng'owomereza ng'angamba oba obeerwa naye seero owomereza ddala rasita yayinza tuwulira owomereza eya ddala lwakuba obudde bunkutte naye omulimu gw'okola mu YouTube society oba community mulimu munene nnyo okuzuula nti nno guno omulimu tuba tugukola tetuba na ntalo omuzungu yateekawo ekitimba sikimanyi kisodde manyide bisiti kuba ddala byepikipiki ng'eyagala okutwala obulamu anyway tujja kuba tusisinkana mu ngeri ey'enjawulo tugenda mufuna Phiphijay kuba Phiphijay abantu bangi bamugoberera naye okujjako wano mu endro wano gwokuba endro DJ Remis kasowulire tata abana yakuba intro mu tata abana aberawo ku gad emitwalo omusanvu egyo tuli musanvu tuli munana sena kanana tuli mwena kenda okay badde manyi yatusedda mu musanvu kubanga supidi kwaddukira yana final channel final channel ne waswa Emma obala musajja oyo yafuuka mukwano gwange n'akabitandika naye nze lwakuba mbeera nnyo mu kamooli abantu tebayinza kumanya nti nze ne Emma ne bwe mbiipinga akuba dakiika emu era ebintu ebisinga ankonekitinga nnyo so wabadde abaleese n'agamba Phiphijay ali awo ne mugamba mbeetanga n'agamba obafunye kati gwe gw'omutima ogulina okwa mu YouTube naye mulimu enkokoleezi kale maliriza tuve wano bane mubeere bulungi ze mbaze